weekend yatandika essomero ery'abaana so yali ne babi ne batugulawo essomero mu Butongole. That is good. Essomero ddungi by the way ate Dayano engeri gyali ndowooza mu baana musomesa ebyaddala omusanga mu baana si aseka ne bujja bagira olwo ebintu ebimu nga calling naye ng'era ebyo byonna obwana nga tebusomozeseka munaye oba obusomye bukwanguyira kale oba ogirina gitulekere tumale tukomewo. Libadde essanyu ku ssomero lya Tega lya Infant School we Kasengejje mu Wakiso mukyala w'omukulembeze w'ekibiina ky'NUP Babu Kyagulanyi Itungo bw'abadde aliggulawo mu Butongole nga lino lizimbiddwa Nakubulwa Diana amanyikiddwa nga School Gaalo. Bw'abadde aggulawo essomero lino mukulembeze w'ekibiina ky'NUP Babu Kyagulanyi Itungo yeebazizza omutandisi w'essomero lino Nakubulwa Diana olw'obutetenkanya n'okuteeka ettaffaali ku byenjigiriza by'eggwanga. Wanaabaawo ekikyamye nga nkirabye Diana ajja mwefundiza nze kennyini munyige watuufu ebintu biterere. Ono asabye bannannyini masomero okuteeka amaanyi mu kukulaakulanya ebitone by'abamusaayi muto n'akalaatira abazadde okwongera abaana obudde. So abazadde bwe baleesa abaana ku ssomero bawe abasomesa chance ey'okusengeka abaana mu groups okusinziira ku ki kye balinamu obusobozi. Ndaba ne curriculum yakyuka. Omutandisi w'essomero lino Nakubulwa Diana agamba nti essomero lino ligenda kuyamba okutumbula ebitone by'omwana w'eggwanga. Wano ku Tegalya tuli bamalirivu nnyo okusomesa abaana okusoma n'okuwandiika okutya Katonda empisa ez'obuntu bulamu n'ebintu ebyenjawulo. Kyo ogaziwe zeekalina zambuke Mukama akulembere mu byonna. Omutima gw'omulungi, omutima gw'omugabi, omutima ogwagala naawe oyagalwe nga bw'oyagala. Yeewaddeyo mu bulamu bwe bwonna okukola emirimu egigasa abantu ba bulijjo ba Kabaka. Ekyo nno Kabaka kyatugamba nti abavubuka mugende making sure nti mukola ebigasa community bigasa abantu. Mu mbeera y'emu abayizi ku ssomero lya Elite High School Entebbe boolesezza